nti kapa ne bwegejje etya esigala ya mmese nti kapa ne bwegejje etya esigala ya mmese nti kapa ne bwegejje etya esigala ya mmese nemuzeeyize bidaawo embeere mutuukeku tipuleesha bwerinnya ng'ofuna omukka tipuleesha bwerinnya ng'ofuna omukka ntino Kyagulanyi muyaga kati mumulabye tipipo pawa ya muyaga kati mugiraba ebyaffe biba bya mpola tebiba bya mundu ze neebaza obukulembeze obw'omusajja omwagulanyi ebintu mubirabye paalamenti mugirabye puleesha mugirabye ebintu mubiraba mwabadde wano nno nga mugamba ebintu tebikola ne mwewaana nnyo nti amafuta mujja gasima naye ate bye tulaba ffe abantu ba bulijjo tijjajja owemuse n'osinga n'ebyetwali tusuubira titwali wano ne tubagamba nti ensi ekyuka ne mutuvuma nti tuwogana buwoganye ku masimu kaakati abantu ensonga bagirabye ne gurawundi ekugamba mbu tebakyayagala kuwulira mwatugamba mbuno tukuba kereere mutubeera ku Facebook tetuyina makulu naye ffe bye tulaba bya nnaku gavumenti erina emmundu ate ekola biki bino ennaku eri mu gavumenti yeenaaleemulaba ensonga zibatabuseeko n'amafuta bagabalemesezza omusajja omukulu kaakati aleese abaana bato abakyali mu ssomero ffe tubeera eno ne tuseesaamu ne twambala obusuuti bwe tuseesaamu bwe tutya ekintu nga kibaluka wamma ba tikitokers mugamba kyeyo nno ate batuyitawo oliya mugamba kinnono be bagamba mbu mwasama akasukaali okalabye ate mwabeekalakasa mwe musinga mu kintu ffe tubeere eno nga tuseesaamu eno omusajja akakati awemuse nno wano agenda mbu n'abalimba bw'amafuta gammwe nno naye nno omusajja yatugamba nti amafuta gage njagala okwebaza Uganda bamutegedde bambi bulijjo abagamba mbu amafuta gammwe kapuleesha ffe tuseesaamu eno ate tukyaleeta njagala kusaba Uganda mutugendereko ku ICC waliwo petition eri ku Facebook awo eyita wesayininga petition osirika bange ensonga tuzikwatako mpola mpola ensonga tuzikolako anti mpola mpola abantu tubalabye fenno tuli eno twekyanga mbutuwogana tetuyina makulu ensoogi labye ffe tuli eno tutabula mu kasukaali ako kyaye oluyimba olwo lugenda kulonchingibwa ng'omukulembeze tusisinkanye ngenda muwaako vaasi ndooza mutegedde nti ffe buli kimu tukisobola akayimba kiriya wali tugenda tubagamba waneemu nemutujuleka nemutujereka tuyimba ffe buli kimu tukikola akayimba ako kagenda kulonchingibwa n'omukulembeze era bw'atuuka ye first album abaana bekkata nze nsookawo nga Curtain Raiser simanyi oba ninayo producer asobola okunteekamu ssente nafunye edda bakwini dansa ninawo bakwini dansa bange wano ninawo Ahereza ninawo Irene ninawo Patricia Sewungu ajja kutema dansi wali ninawo ababackinga muvuge video kubanga tetunatandika njagala ekitone nnyo nga tuli abantu nga 2 kubanga kyendeeta kikambwe
ate abaana banno okutwanyiridde naye mundabye sewo bwenyumira akasuuti ne bakama bange bagamba naye mwana gwe kati bakwinizi bange bagamba bannange laba olulenzi ate si lwe luyina omuggo gwa Musa nabagambye nti omukyala kati gwe ntunulidde gwe ntwalidde CV andabira ku Gloria baby Gloria ate katakyali baby mwabasigadde bw'oba omanyi nakuteeka dda mu kisero toyogera nyambaako tuleete baby Gloria mu kisero kasita agwa mu kikapu bwe omugambe bugambe nti kakati tereera mwe kati abakyala bange bembadde nina munyambeko bwe mulabeyo mugambe nti bawafa atuliisa nnyama yadde mulyantula mumuleete kasita agwa mu kikapu bwe temugenda ate ne muga nti yatuleeta wano atuliisa bijanjaalo mutuyambeko bwe mulabeyo mumutayize mugaye nti omwami atulabirira ffe tulya ennyama buli lunaku kasita amala okutuuka mu banti n'agwa mu kisero kyaffe bwe basi tuba tumaze nga naye tumuteeka wali eri nga tumutuuzaawo muwulidde abakyala bange ababeereyo saagala mukole bbuba mwenna nja kubalabirira amaanyi gonnina ndi muvubuka muto ate ffe tetwetaaga kulya bino ebintu byempulira bye balya musajja omukulu otandika otya okulya ebisubi so nywa akatunda nywayo akatunda akali fresh nywayo akatunda akali fresh obeere fresh eno osanga omusajja ali mu kulya omudde alinga mbuzi simanyi yanoonya maanyi abanna abantu bano temuleeta wano bamaama Caroline bano abakwata mu jjiiki saagala kumpunyirira mayibu gasobanga okozesa ekizigo oyina engeri gy'owunyamu buno ng'obubuzi buno obululume buno omusana bwe gukuyiikako bwe guti oyina omuntu akwata mu kizigo ayina engeri gy'awunyamu nga buno obubuzi obululume buno obusajja buno aba tanyuma kusemberera kakati wowe omanyi okwata mu kizigo sikulaba ewange njagala nkwate ku mubiri nga guli original kole bweti yes original anyway kantandike ekindeese ngenda kubasaba mwena bannayuganda abali wano ngenda basaba buli atuuse nga bwe ninda linki yange nje wano bane muleete linki ngenda basaba musooke muvuga akatambi kano katambule mbarage n'ebintu ebimu byenda bye tukoze bye twakivinze njagala okusooka okwebaza bannayuganda mwenna gye muli buli alina kyakoze okulabanga ensi gavumenti ya Museveni yagambanga nti yamaanyi kati etandise okutulaga nti ate eri desperate nnyo ate kasita otandika okutulaga bannansi nti oli desperate naffe kituwa amaanyi kuba kati ffe buli lunaku tusaba ekintu kimu katonda kuswaza gavumenti yammwe njagala n'okwebaza decision yateekingiddwa ekibiina kya National Unity Platform ekyobuteetaba mu kasasiro wa parliament ndooza mulabye ababaka baabwe aba parliament bo bennyini you can imagine ne batuuka ne ku level ebo obululu ati parliamentary level waliwo agambye nti ramula sigiraba linki ddamu ogigire nga bw'ogigira bulijjo ogipiininge wano ate parliamentary level bali mukubba bululu twebaza katonda nti ffe buli lunaku buli kintu kye tuvaamu katonda amala n'abaswazi mmwe musinga obungi aba NRM ate muli mukubba bululu mmwe musinga obungi naye ate muli mukwebba kwega kiringanga okubeera ewaka maama n'afumba emmere ate mmwe bennyini ab'omu maka ne mubba emmere kyokka nga mwenna mubadde mugenda kulya kati byebiri mu gundi byebiri mu gavumenti ya Museveni era njagala okwebaza decision yatwaliddwa omusajja Kyagulanyi Ssentamu n'abantu bakola nabo balengerera wala just imagine singa naffe tubadde mwoyo katemba nawulidde abagwagwa abamu nga bagamba nupu teina numbers tekina buzibu tetuyina numbers go why are you concerned about for butabeera na numbers ramula sigiraba mbayida we kandabe okay mazene njiraba okay so ngenda basaba nga bwe mumpuliriza bane muvuge ka video kano kubanga tekanaba kutandika mukavuge buli muntu otaginge munno omuyite mbadde ekyamenya mu ebintu bitono nnyo nti njagala okwebaza ekibiina kya National Unity Platform olwa decision gye kyateekeeza obuteetaba mu kasasiro oyo banaye ndooza Kyagulanyi ono amagezi g'alina ge ga Solomon
kubanga alengerera wala ntunulidde obwedde ebintu byaba NRM bye bakola ng'olabira ddala parliament eyo tekyalina makulu era nze neewuunya bannayuganda singa tubadde tuli serious parliament eyo twandibadde tugigoba kubanga amazima ga Katonda debating gundi yaabwe terina ku mutindo. These guys are just like nursery kids. Bano bagayi eyo parliament yeetaaga kukwata abavubuka abategeera ne tukwata emiggo ne tubembwezo sirabangako parliament etali serious ngeno otunuulira sipiika n'otunuulira amuddirira ogamba bugambi oba kikino bali mu nsi yaabwe wali obaddeko ne sipiika ng'atudde mu ntebe naye nga naye ali mu kukampeininga byayogera tebitegeerekeka. Sipiika olina kuba Newton ne bwoba okyamuse nnyo sipiika nze nga bwe mmanyi ku mateeka amatono ge mmanyi omanyi ngena ne mpulira abantu mbugo baasoma amateeka ogasoma buli wamu. Sipiika bw'oba otudde mu ntebe ne bw'oba olina sayidi gy'owagira toyina kulaga emotions genda olabe ebyo baliko wali eri. Sipiika atudde mu ntebe eyabwa sipiika naye akulaga nti naye ali mu kuba campaign ey'abakandidate ba NRM. This country is heading to a mess. Erine gwanga lye bayita Uganda nga tukyadependinga kwaba bakaba parliament bano bajja tutunda. Sipiika atuula mu ntebe alina okuba Newton ne bw'oba olina omuntu gw'owagira nayo mu gavumenti ya Museveni erimu Madamu Caroline ne munne bwe batuula mu ntebe bakulaga nti bo ba NRM. Tunulira lera kye yalinze debate nga yenna musanyufu kwegamba mwe bannayuganda kamba buli bw'obubeereyo nga mulooza mukyalina parliament mbasaasidde. Temuyina parliament muyina baddiikuula muyina bakomediani muyina baddiikuula be bajjudde mu parliament omwo. Bw'okimanyi nti mulimu n'ababaka abatakolangako yadde maiden speech mumanyi nti waliwo ababaka abatakolangako yadde maiden speech naye obwedda bwe basinga okuleekaana mu parliament tayogerangako bukyayingira mu parliament tayogerangako naye leero yabadde asinga okuleekaana. Kati bajja ne balimba bannayuganda nti East Africa tugyetaaga nnyo era y'amakulu kamba buwulire nazze ne mbasomesa wano jjo East Africa mwe nga Uganda temuyina kye mutundayo kyova olaba nti musobola n'okugenda e Kenya ne babakwatira ku border. No one tewali muntu arespectinga Uganda mu East Africa wano tewali muntu mu East Africa arespectinga nsi gye bayita Uganda. Tewali government mu East Africa respectinga bannansi ba Uganda tebakulimba kubanga bakimanyi temuyina sente zammwe zokka tezina value. Kati mutandise okulaba nti sente zammwe tezina value mupushinga mu mwegatte ku East Africa mutwale ebizibu byammwe n'ennaku yammwe mu nsi ziri. Mwagala kutwalayo bwannakyemalira bwammwe mwagala kutwalayo kibbattaka. Kati Museveni yagala kutandika kubbattaka Kongo kumanye kubanga ye buli watuuka awantu n'alengerawo ebyamaguzi aba alowooleza mu kubba. Kati ekiboogeza ku East Africa tebagitwalayo nti mwe bannansi mugaggawale. Museveni ayagala kugaziwa eno Uganda amaze okugibba kati ayagala kutandika walala naye mwe bakibaleetera ne bababuzaabuza mbu abalimi mugenda funamu abaki bw'okimanyi nti Uganda tusobola okulima emmere yaffe ffe bennyini abali mu Uganda ne tugyegulira. Kino nkibagamba kubanga it is the plain truth tewali agenda bibagamba. Ekibatwala mu East Africa temusuubiramu abantu ba wansi nti bakolerera mwe mugende mu East Africa. No, East Africa is a project ya Museveni eno amaze okuwonoonayo. Kati takyayagala bamuvunaanenga munna Uganda bwaba munoonya mbu bamunoonyeze mu East Africa. Eno amaze okubalekera nga abasiikuulidde atunze buli kimu ayonoonye buli kimu kati adduka ayingira mu East Africa batandika okumunoonya nga muzibu wa kutresinga gwe njagala kubuuza Kenya ekwegombako ki gwe nga muna Uganda ebeegombako ki Buseegu ebeegombako ki Kenya nga Kenya ebeegombako ki democracy. Nalaba omusajja omukulu Museveni ng'agenze Kenya gye balonze democratically nga tewali muntu yadde avuganya gwe baakutte teri yadde mwewagizi wa kompitita yenna gwe baakutte mbw'agenze Kenya abasomesa patriotism
abasomesa progress omaze mu buyinza emyaka ana tosobola de n'okutegeka akaluka LC1 ne katabeera mu kutta bantu n'aka parliament obuparlamenti nga mmwe muyina n'ennamba ennene tubalabye nga mulwana nti obubokisi obululu babubbye tosobola de n'okutegeka akalulu akasikiza akazaako omusika ogenze Kenya ngo basomesa progress na steady progress na democracy utegeera gwe muzeeyi gwe no wanda n'abakuwagira nabo olaba bawungwe kubanga otunuya abawagira abasajja bano ne weewuunya gwali olabeko parliament ye Kenya nga badiscussinga nyege wali olabeko parliament ya Kenya nga speaker akwata omubaka wa parliament mbolo okuba yamwogedde konti akwata mu kizigo byonna buli kasasiro omusanga wano mu Uganda gwe buli kasasiro gwomanyi gwe mbulira ye Kenya lubaleeta emboozi talina makulu kati bagenda kuleeta ne Miss Kave mu parliament okulaga abakazi abalina obubina obunene nakyo bakidiscussingeko temwakira balulinga bakirese mu parliament enamba eri mu kudiscussinga Miss Kave asinga obu akabina akanene bana Uganda bwe tunanyiga eyo parliament tejana kubeerawo. That is the most useless parliament ate waliwo eno parliament erimu bana abakwata mu Carolite bano ntunulidde ababaka baabwe nga badebating nengamba nti bino bye bulijjo bagamba musimayo honorable member of parliament. These fools abamu temumanyi nakozesa flash toilet temumanyi nakozesa fooko n'okusala oluguudo e Kampala bakyabakwata ku ngalo bwe batebaga nti tosala lindako abamu temumanyi nakukozesa fooko kati ensaasira bano abaava ewala n'ekibuga oba basala batya ekkubo kyokola nti bajja e Kampala eno ne balaba amataala tosobola kubazaayo waabwe bwekimanyi tulina ababaka nga bwe kyabalinnya mu Kampala tebaddangayo mu constituency mukimanyi nti bwe tulina ababaka mu Kampala wano buchaba mulonda najje Kampala kasitayala bebitaala ebingi taddanga yo mu constituency era abo bamukubira kanti asiriwo tuli mu meeting anyway eyo si ensonga endese yino njagala okwebaza banna Uganda naddala abalwana okulaba nga tufuna enkyukakyuka banange mwebale kuteeka operation mwebale nakuba balabufu tubadde tuli awo ne zireeta abagwagwa ba NRM ne bagenda ne badeployinga abaana abato ogenda okubalwanirako ku ddiiru y'amafuta oba eya pipeline mwenno abatweetinga n'abali ku Facebook n'abaagala enkyukakyuka abadde bazanyisa ekintu kye bayita pipeline ndowooza mulabye amaanyi ga pipeline okuva European Union bwe yavaayo negamba nti eyimirire bana abasajja tebaddanga ngulu bino byonna Museveni bye mwamulabye nga yeekangabiriza yabadde ati alimba akimanya amaanyi gye gava akimanyi soso power gyeva jajja Museveni bw'omulaba ayogera enjogera yeteyawukana ne ya Gaddafi bwe baali bagenda okuba Gaddafi bamuwa ebyokukola era naye yalina bano abakuba kereere bano abamugaa nti muzeeyo okyasobola lumu bamugujjako interview n'agamba nti my people love me abantu bange banjagala era abantu bange bajja kufa ku lwange bwe bamukuba walabayo yadde ekiyenje ekibeera naye kakati arrogance ya jjajja just imagine abazungu bagambye bugambi pipeline eyimirire naye laba pressure bwekuba abantu to the extent nti for the first time in my history mbadde sirabangako Uganda nga wabeerawo kye bayita peaceful demonstration ate obuzibu bwe bayina balowooza omuzungu ayina intelligence wano e Uganda toyina kyosobola kuleeta kyatamanyi kakati abo abaana nze sibasaasira sisobola banenya abaana bebaleese naye omanyi gwe nenya masomero na universities kuba kati abo abaana bato
Kisola nakera ku macha ne mbasalira musango kuba naffe zijukira bwe twalinga mu primary nga batutikka nga Museveni agenda kujja ne batutikka ne batuteeka mu basi ne bagenda ne batumizeeyo enjala fe batutikka ko lumu mu basi ne batutwala Museveni yajja ku saawa 8 kafe naffe n'enjala zituluma enjala etuluma enjoka zikaaba mu lubuto so ababaana sola banenya bambi abamu bato ate bambi headmaster bwayogera oba teacher bwayogera bagenda bugenzi naye nze nina kyenjizeemu nganze alaba Uganda gye tulaga baganda bange we tukutte tunyweze omanyi bagamba nti akanyoomonyomo nzijukira abasajja abanyooma n'abakazi abanyoomanga Bobi Wine ng'atambula mu bazungu bagamba abazungu si batuditaminingira wano ekyokukola naye ekikwewuunyisa nti omuzungu teyaganye Museveni kugenda kusimba mafuta nga bwagogera yagambye bugambi pipeline eyimirire Museveni bwoba oyina sente so lwaki okyakaaya n'okuprovinga abazungu ogamba otya muganda wange map media buli ayagala cameras ezakabi oyagala kukwata mukyala wo nti mwenzi bwoba oyagala kukwata mukyala wo nga akola obwenzi tuteekayo kamera oyagala ku monitoringa business yo tuteekayo kamera bwoba oyagala kukwata mwami wo nti atambula mutuukirire map media ajja bakuumira obufumbo naye nze wange tuteekayo kamera nyinza okubanga nkyali mu migo gya Musa kumbe maama w'abaana ndaba map media wange saagalayo kamera anyway tugende mu maaso nti abantu abatugambanga nti tuwogana buwoganyi ku Facebook bw'obadde okimanyi nti okutandika n'ennaku z'omwezi nga 1 October bagenda kutandika era okujjako omusolo omulala ku Facebook gwe bayita VAT kyokka nga Facebook wa Uganda teriiko Facebook gye bagamba nti ya lugambo Facebook gye bagamba nti ya lugambo ennaku z'omwezi nga 1 October bagenda kutandika okujijjako omusolo ategedde vuga ka video atotandika okutweetinga awo ku Amnesty twetaagawo tweets twetaagawo tweets 10 buli muntu nga bw'owuliriza nkwegayirire genda oteekeyo ebifaananyi genda oteekeyo message kweyo link wuliriza nga bw'otweetinga kituwa amaanyi naffe okujja ne twogera namwe jukira oli ku Lujjuliro TV y'omuntu wa wansi TV y'abanna struggle TV y'abantu abalwanizi b'eddembe agamba atya beautiful wange Liizi wa Bobby ekyana ekyo Liizi omugo gwa Musa ke guli kukwatako ne kutandika okutabaala Palestina ne kugenda Buyonaani ne kugenda Jerusalem kale ojja kumanya nti naffe tutudde ku bomu mbadde nkyabagamba ensonga zange nti njagala okubeebaza nti abagambanga nti tuwogana buwogganyi kati batandise okulaba amagoba bannaye abaagala kamera muganda wange map media abateereddewo ennamba ayagala okumonitoringa ensonga zo ewaka business yo tuukirira muganda wange map media naye njagala onvugira akatambi kano kubanga message eno gye tubawa togenda gisanga walala njagala ebintu bye tuwogera bino bikumotivating oli aleme kujja kumala mu maanyi kukugamba mbu muwogana buwoganyi bannaye okuwogana kwammwe kusasula okuwogana kwammwe kusasula Bobi Wine gwe bagambanga nti munyuwanjaga essaawa zino buli muntu akaaba wawulira mukulu oliyemu ng'agamba nti Bobi Wine atukoze bubi atukuba amagi amavundu Bobi Wine tabakuba amagi mavundu naye up to now bakyawamba abaana b'abantu njagala okwebaza muganda ake kojja omugezi alina gwe yakubidde essimu ng'atuteebereza nti yawamba abantu naye nalabye nga nabo batya ekitegeeza baagala bakola ebikolo naye nabo batya bwe mbagamba nti kakati kye tugenda okukola namwe mubaddize baatuteekamu akatengo naffe tubaddize akatengo kubanga bwe tunaagenda bwe tuti tetugenda kumalako naye nze njagala okwebaza Katonda nti mu mulembe gwange ndabyeko gavumenti ya Museveni ng'eri desperate bannange temujjukire ku mirembe gy'ababeesigye abasajja baatufuganga nga Museveni alina n'obudde obugenda mu Amerika okimanyi nti Museveni bukyabba kalulu aka 221
ennaku z'omwezi nga 14 Museveni tasukangako Afrika. Gwe ekyo kiyita kyangu. Oyagala kuŋŋamba nti ku muzeeyo abakadde mubamanyi bulungi, abakadde baagala nnyo okwerabisa. Gwe okimanyi nti bukya Museveni abba kalulu ennaku z'omwezi nga 14 tasukangako Afrika. Ne mu Afrika tanaba kutambulako nsi ziwera yadde 8. Ali mu Uganda wano, abeera Congo, abeera Tanzania, abeera Kenya. Ekyo kikulaga ki? Kikulaga nti bannange ekintu kye tukoze ky'amaanyi. Museveni yali asinga okubeera ku nnyonyi. Oyo Museveni yali tasobola butagenda mu Amerika oyo. Ati si yandigenze Germany, yandigenze Sweden. Naye ne tukwata Museveni nti bukyabba kalulu tavangako. Nze na challenge ngaba NRM. Batulageyo trip Museveni yali agenzeeko mu Europe ngaba kulembeze banne. Kebe Africa ng'atambuddeko ensi eziwera 8. Baamugamba nti muzeeyi newankubadde abazungu bano tebakulaga naye bajja kukuba jeeke. Ebyo byonna bizize ku mulembe omwagulanyi. Ku mulembe guno Museveni ali mu Uganda. Gwe wali okirabyewa. Bagambye eti amafuta bajja gasima. Kati gwe weebuuze bano abaana abato babadde bambaza baaki ebipande okubatwala okwekalakaasa. Ate nekalakaasa yammwe yakigwagwa nnyo. Ti n'omwana ali mu kyalo amanya nti mwe muli bapange. Kubanga mu Uganda temubanga mu kye bayita peaceful demonstration. Kati kale naffe tulangirire abatawagira pipeline tugenda kwekalakaasa. Tuwangirire nti naffe abatawagira pipeline tugenda kwekalakaasa. Omuzungu toyina ky'omulimba. Buli kyonna kye mukola akimanyi. Tayina kyatamanyi. Kino njagala kibategeeza. Mwe bannayuganda kye mulina okukipinga on. Mulina kukipinga on nga mupressinga. We mukutte temunyweza. Temuta. We mukutte temuta. Bw'olaba nga gavumenti etandise okubeera desperate wet. Omanya nti ekintu kigiyinze. Nabagamba nti Museveni yali yabalira nnyo ku mafuta. Pipeline eyo yebadde project gyabadde akyasinze. Yali yeewola dda. Yali adda ssente. Yali adda. Kakati bwe bagambye nti eyimiriremu jjukira abadde gwokimanyi nti njagala kubakakasanga ntya Katonda. Most of the civil servants mu Uganda tebannasasulwa. Tewali mu Uganda kitongole kikola awatali kya byakwerinda. Bw'obolooza nnimba genda okole research. Government ya Museveni yebulako kimu kulangirira nti we are in a state of emergency. They can no longer fund their projects. Njagala mutunulire constituencies ze bali bagenda okuyisa. Okimanyi nti baziyimiriza. Tebalina funding. Emyoga gyagudde. Sente ate bano babbi to the extent nti ne baba wa sente tesobola kuwangaala nabo. Kubanga gwebuuze esente Museveni ze yakola mu COVID singa yali ayagala eggwanga lino singa tulina amalwaliro agategeerekeka buli mu district. Kati n'ebolo ono yabadde amuleese ng'alowooza ajja kufuniramu omusimbi. Yagenza okulaba World Health Organization yemugamba ti eddagala lye mukozesa mu concentrating mu kusomesa abantu signs and symptoms n'engeri gye basobola okwewalamu obulwadde buno. Babadde bamanyi nti kakati bagenda kulangirira esente zitandika okujja, eddagala litandika okujja. Kyobola nti bali mu kufigitinga okwongera figures. Mafi flus tewali kajja bucha mwepanka njaga ate nga president bwe yabagamba twagala tulwane ne Museveni ng'ali yala. Nze byonna bine bigenda mu maaso nkuba bukubi nduulu. Bino byonna bye bigenda mu maaso nchamuka buchamusi. Mafi flus tewali sente baba. Ojja kufunako buno bucholo tewali musimbe. Kati abantu abali mu diaspora mbagala mu ekintu kimu kugenda wali ku ICC. Kugenda wali ku ICC nawo mutokoseewo. Mugende ku ICC mutokoseewo. Nabagamba baligenda okuzuukuka. Nze bwe nabagamba kino nakibagamba. Naye nga sinagenda wala. Bw'oba omanyi ng'oli muyimbi ng'oli ku live eno.
nina message yo bannange bayimbi ba Uganda ba celebrity ba Uganda mutandike okubeera ne kibayita unity nti omuntu akoze erinnya n'omwana ono upcoming mutambulire wamu ntunuulidde muganda waffe kyalimpa amazima ga Katonda bafunya akabenje mpaka nakati ndooza lwe batandise omukolako naye nga teri muyimbi okujjako benda by'abatono abafuddeyo yadde n'okusaasira famire y'oli omukyalo omulala eyafudde naye ate mwerabira ekintu kimu kino ekintu mbadde nzija nkibagamba naye mbagamba osobola okusirika naye togenda kumanya accident gyegenda kusanga osobola okusirika nga ffe tuwoggana ne mulowooza tetulina byakkola naye muganda wange olunaku we lukya n'olabanga amagulu go gaggwawo nga wandibadde osobola okuyambibwa singa wabaddewo ambulance ey'amangu nga wandibadde osobola okuyambibwa singa wofunidde accident watwala eddakiika ntono nnyo nga awaddako waliwo eddwaliro mwana mulowooza tuwoggana buwogganyi tetuwoggana nti tetwagala gavumenti nze nabagamba era kanziremu kibagambe I don't hate the government I hate the people in the government ntunuulidde omwana gwe bayita alimpa amazima ga Katonda bamutuusiza mu ddwaliro abasawo ne bagaana omukolako olw'okuba talina ssente naye ne wabulayo yadde abayimbi ababiri abasatu abeeyita giant mwebagayimwe mwe mulooza muli immune ku accident omanyi accident gye naakukwatira omanyi oba banaasobola okukugjawo oba nedda baganda bange kambabuulire muyina following mulwane tutereeze ebyobulamu muyina following mulwane tutereeze kubanga togenda kumanya you don't know bino ebintu siibagamba nti olw'okuba nti mbaagala nnyo naye mbibagamba kubanga ndi Munnayuganda mmanyi ekiri ewaffe gwe wenna ajja wano n'onvuma I don't care nkugamba bugambi nti nze njogera naye ate gwe kiri kutuukako ebigambo bino oli binoonya nga tokyabiraba abayimbi b'e Uganda ne bw'oba oli sereebu mukwatagane mwesevinge nga ng'obudde bukyali radio yafa nensuubira nti abayimbi mwayiga radio yafa yandibadde tasobola kufa singa waliwo omuntu asobola okudduukirira amangu naye baateekamu ogenda okumuvuga okumutwala ku case clinic ng'agenze abantu abamu bafa not because time yaabwe badde etuuse naye because of lack of instruments ti omuntu singa wabeerawo abantu abanguwa ne bakomya omusaayi ogwo asobola okuwona era nze ntunulira akasajja kange kano kajjajja icyuli nenkasaasira kakaddiye emyaka gyako kekandibadde koogera ebigambo nga bino nalaba waliwo baakatomera nendaba nga konna bambi kakaaba mwebale kunnyamba abandeetedde akatunda mwebale nabadde nfudde kale emyaka egyo era jjajja icyuli nkusaasira bwe nkulaba ng'oyogerera gavumenti eno okusaasira kuba nakulaba just bakutomeza ka boda ne weeyanza n'akatunda ak'ennusu 200 nusu 10 bannange bapigidoni bannange my good friend abali e Dubai King Kong worldwide nabadde ngenze jjajja icyuli ng'omuntu eyaliko mu nsi erimu buli kimu nga bakuwa eddagala ly'abalalu lya bwereere tosasula ye kati ennaku zino omira ddagala kyengeri Uganda gyetalina yadde eddagala kuba kati endi Uganda okufuna eddagala ly'abalalu nga lya bbeeyi omira ddagala ki muzeeyi wange. Era okutunulira bweti ne ngamba ono. 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 Era okutunulira bweti ne ngamba ono
nakula bano nga bakutomedde n'empulira n'ekisa kagenda ne katoni wakazeeyi katune ngamba yi mukama kasaasiro kawo obulamu jjajja Ichuli ntuula wano n'enseka buli lwenda bajjajja Ichuli ntuula wano n'enseka baka wakiredio kolo katambula nakyo mu mugundi mu motoka kati kalooza kamaanyi jjajja Ichuli onsanyusa ogambye banoonya sidda Uganda gwe jjajja Ichuli toyina kyoyinza kunkola mullo toyina obwo obulevu obwonku genda obuulize ku mugisu yani gwokaddiye ate kati ogeze n'okola statement ey'ekisiru mbutukunoonya gambo nnoonya jjajja Ichuli ndi musajja mugisu gwe baasala embalu wamanye embalu bayiike b'embalu imbali ngene n'emihe embalu wamanye embalu okupenyimba okumulwoko wawulira wewe jjajja Ichuli wange asanyusa bamuwa kiredio kolo bambi atambula nakyo mbwa aba ayogera n'aba SFC jjajja Ichuli olinga mwana muto omanyi bwe twabeereranga abato nga batuwabira ebigundi biddole by'okuzannyisa jjajja Ichuli asanyusa abeera bambi bumotoka ne kiredio kolo bakikola kwa yeah, we are in control jjajja Ichuli oli musiraamu mu government ya Museveni mu abasiraamu muli temuyina makulu ate gwe oli katala oba kuyita bani olika bawuyita bani bono obusajja oli katala bani oba katala bani buno obusajja obutema empale bagenda ne bamanya bambi ebikusanyusa munasonyiwe kabane temunyiiga kambe kanjogereko katono ne jjajja Ichuli ono asanyusa nnyo omanyi buli lwe mulaba ndabira ddala omwana omuto gwe bakwase ne bawa kiddole kati bamuwa kiredio kola atambula nakyo bambi musajja wattu mbwayogera n'aba SFC gwokimanyi nti jjajja Ichuli aba SFC bayiza n'okumprotectinga okusinga gwe kubanga ate abalimu abasinga bali bubi nnyo buli lwe njogera ebigambo bino ate no jjajja Ichuli kankubuulireyo ekintu kimu tewali muntu ayina authority esobola kugaana muntu kubeera mu Uganda kabe tewali era tobeeranga eyo ebyo otiisatiisa bano abasajja abaana abato nze omusajja gwe baasala embalu omanyi kye bayita okusala omuntu embalu enewe kankuleke naye gamba bakama abo kubanga emyaka gy'olimu emyaka gy'olimu kusaasidde kuba kati gwe bw'ofuna accident awamenyese tebayunga naye nze nkyali muvubuka muto tiwemenyeka okugulu basobola okukuyunga naye gwe toyina wayunga toyina era wandyerwanyeko kubanga e Uganda tewali ddwaliro olawagwa gwe baali bakutomedde n'okuba enduulu nendaba omusajja yava e Sweden nga bambi akaaba yebaza abamuwadde akatunda ak'$2,000 $1,200 bannange mwebale doni jjajja Ichuli worldwide King Kong jjajja Ichuli wandizeyo Sweden n'okula Sweden baali bakuwa eddagala ly'abalalu lya bwereere waliwo agambye nti n'ekiwala ate ekyo oli muto ndi muto kyogamba nze ndi musajja mukulu ye ne bwemba mukulu gwe tola nti yadde ndi mukulu naye kati nze osobola okusanga nkaabira akatunda ak'$2,000 nga jjajja wange Ichuli jjajja Ichuli yava Sweden oba kaali kakoze eki kasajja katto kagoba ne jjajja Ichuli ono omujjukirako ekintu kimu mujjukira bwe yawoggana nga Bobi Wine agenda kukola show wallahi billahi tallahi wallahi billahi tallahi wallahi billahi tallahi esho tegenda kubeera n'engambo bajjajja Ichuli mu Sweden akola bwa CID olunaku olwo sirirwerabira naseka
ne kajja mwengoye ne kayika eminyira ne kati yali atambula n'ogutambala ne nabagamba jajja yichuli ono mukebera omutwe simulamu jajja yichuli yekalaka asaga ali erigundi eri temugenda jitekawo wallahi ngamba bane omukazi omusajja ne twagenda okulira mbu yali mugwi wa ddalu mpoza amanya go gwani amasage kyisiramu sebo naye mbo yali atisa abantu sebo mbushote genda kubera gwe jajja yichuli mu government ya Museveni oli mungani oyiza nokwekanga kati ffe abamu tuli even na protected okusinga gwe lwanira health sector terere okaddiye nyizo okubera wano nenva wano ku live nempulira nti ofunya accident by the way ate gwe kati bwofuna accident awamenyese tebayunga nze kubulira lwana genda okolera live ng'olina omwana omutoyo gwe bayita kyalimpa oyita abayimbi obagambe nti lwaki temuyibya mwana ono gwe nawe tokowa kugenda kwogerera simanyi bebe kulu simanyi oyogerera government oyogerera otya government ng'oli mu kayumba kafundo otuyanye mbugwe kye bakuwa ekyamaanyi bakuwa drone banno bafuna mataka gwofuna drone pozi toyina mwana toyima tovaamu yadde amazzi agafuka omusulo tokola ki toyina gw'oliisa toyina yadde message olabirira toyina yadde ensiriŋŋanyi toyina yadde ekiku kyolabirira kwegamba ze bakuwaza olya Katonda yali mutuufu n'atakuwa bantu fe tulina obuvunaanyizibwa gw'omuntu atasobola na kuyimirira toyima toyinaamu yadde amazzi yadde agasobola okuwakisa ekiyenje yadde ensiriŋŋanyi yadde ki sente zo nga bw'ozifuna bw'ozirya kyolya kyotwala mu ttooyi jajja ichuli nawe umala munyamayi genda atiso okola adoptingeyo omwana tumanye nti bwe tuba tudebating ensonga tinawe oyina gwogenda okukolerera naye toyina yadde ekiyenje kyolabirira faba omuntu yina betulabirira waliwo akubira naga nti owaayi yadde okola mulimu tegutegere ka school fees naye gwe zolya obazi kusasula ng'olya ng'ogenda mu ttooyi jajja ijuli tonzijja ku mulamwa kansooke mpiseewo ensonga z'eggwanga badde nkyabagamba baganda bange ate n'ekirala mbadde nkutuma ka message kano okampeere bakamaabo obwo obukodyo obw'okuleeta abaana ku makubo twabukoowa kati abo abaana abato mubajjeewa ye jajja ijuli na kino kisomesa abagoberezi babatategeera bagambe nti Museveni yakyasinza okubeera papeti wa abazungu kubanga simulabangako ng'asayinize egundi etteeka ly'ekisiyaga nakulaba lulinga olimba abasiru banno ku live omanyi mbeerawo nenkutunulira ku busiru bwo nakulaba ng'olimba abantu ng'obagamba mbu Bobi Wine is a puppet bw'oba ofunye obudde ng'oze ku live yo babuulire nti Museveni obuyambi obusinga yabujjanga London ne Museezo ekyokubiri obagambe abasiru banno boobeera nabo ku live obagambe nti munnange naffe twakozesaako abantu abatali bannayuganda okugjako gavumenti to the extent nti paka saawa zino tukyakozesa amannya amayisiraamu bwe twali twagala ebyokulwanyisa Libya twakyusa amannya ne tweyita abasiraamu Gaddafi atuwa ebyokulwanyisa oba ekyo ebyo bagamba abasiru banno bw'oba osomesa basiru banno bw'ofuna obudde bagamba ebyo bw'ofuna ng'akadde kyobula nti nze ndi muzibu wa kumanipuletinga era ngenda nenkutuyangoga nti abavubuka ba Nuupu bahuligani bafeeriya wafuna mmeka gwe wasoma kyenkanawa tuleete ku mpapula wasoma ki
Nupu ye kyasiza okubeera n'abantu abali educated by the way. It's because the government gye muwagira yereetedde abantu okufaanana bwe batyo. Era nze neewuunya omuntu agamba nti Nupu evuma. It depends. It depends. Bana abantu tebalumba muntu atabalumbye. And by the way, okuvuma n'okukwata abaana okubateeka mu drone kiki ekisinga obubi. Nso osobola okunvuma naye n'otantita. Ekivumo tekisinga abaana b'abantu bemutta. Kubanga bwembanga muina manifesto ennungi mugitunza abavubuka. Jangu otunnyonnyola nti bannange bano mwe muleese Nupu eri bweti naye ffe tulina kino. Ffe tuleese kino. Eyo gye bayita healthy debate. Naye ate mmwe mutabusi bantu. Ate ekyo tekigenda kubayamba. Buli lw'okwata abantu n'obatulugunya. It is not a way of silencing them. Wabula ate abalala beeyongera bwongezi kujja. Eyo tebangako solution. You cannot intimidate people forever. Kiringanga omuntu abeera mu buyinza with the power of the gun. Osobola okubeera mu buyinza but it is not sustainable. Kubanga first of all it is so expensive. It is so expensive to sustain a dictatorship. Naddala ng'okozesa mungu. It is so expensive. Ne bw'obeerako era time etuuka and things go apart. Kati kankuwa ekyokulabirako. Gavumenti ya Museveni yazze n'erimba abantu nti abantu abafudde mu nnyonyi babadde simanyi basatu. Ab'e Congo, gavumenti y'e Congo bavuddeyo ne balambika bulungi nga bayita ku mukutu gwe bayita routers. Ogwo omukutu gubeera ne first hand information. First hand. Abannayuganda 22 22 innocent citizens bebakafiira mu nnyonyi ezo ze badde babalanga. Ndoza babagasse wamu. Naye nga ene Uganda babagambye simanyi batono nnyo, simanyi gundi. Abo abaana b'abantu bafiira ki? Ate no nawe kankubulire mukwano gwa. Sikaze siri mukwano gwo kubanga nze siri kyaliwo. Nze siri nga bano tribe endala ezoogera ku kintu nezikyerabira. Nze ndi musajja mugisu nkubuulira amazima. Ate nze sisonyiwa. Gwe nagamba nti n'olunaku lw'olifa nja kukola pati. Ne bw'oliba ofunye accident nja kujja wano okole pati. Wakola statement mpaka nakati ndi siri gyerabira. Nga bakamala okutirimbula abantu baffe. I love that. Nkukakasa ne bw'oliba ku katanda. Era bw'obeera ng'eyo ng'ogenda kufa. Njagala ojjukire nti waliwo omuntu omu agenda okukyakala olw'okufaako. I'm one of them. Gwe jjajja Ichuli ne bwe mpulira buulizi nti accident, wafunye accident. Nja kujja wano nkole pati. Olunaku lwe wayasama nga bassa abantu. Noga nti polisi yakubye batono. Gwe toyawukana na liiso moja. Bana abalala tribe omanyi mwe muyina engeri gye manipulating mu bana abantu aba regions endala. Nze seerabira. Gwe nakutereka wali eri mu kabula akabuuku kange. Bwe ndi kusooka okufa abalibeerawo balisanyuka. Naye nkukakasa. Gwe ekintu kyonna ekikutuukako ekibi am the number one fan okukola pati. Yes, kyekyenjawulo kye nnina ku bantu abalala. Kubanga abantu nga mmwe mwetaaga bwe mufa baleme na kubaziika. Kyetaaga ne babaziika nga muyimiridde. Ne bakuteekamu bwe bati. N'ozanjira mu maziga g'abantu. Abaana abato. Omukyala yali asimye, yali agenda okutambuza emmere. We nakulindanga mbaga. Nakulindanga mbaga. Ate kankubuulireyo ekintu kimu kubanga akamwa kange kano katonzi kabi. Gwe mu bbanga eritali ttono ogenda kuddirira Sipapa. Sipapa yakuba abantu amasasi wano ekamwoca. N'akola effujjo. N'enzija wano. Ne baga nti bannange bakyabawaga kati. Naye mbakakasanga ntya Katonda.
time ulukamu namwe bajja bakwatamu. Kati nalabye famire ya mukulu si papa nga bagamba nti bamute ayagala kulabirira baana be. Njagala kubabuuza gwe nga tonnaba kwagala bantu bateebwe, bwe wali oyina obuyinza gwe walowoozanga ki eri abalala. So you want something to be done to you when it is affecting you. Bwe kibatuukako mwagala abantu bafiiringe sympathy era babalumirirwe. Naye mwe mumubanga muli mu buyinza nga mukola effujjo nga mwogera ebitategerekeka temwagala awo muba mwagala mwaba amaanyi. Leka buli muntu asitula omusalaba gwe nga mutukabiza ne mutusituza omusalaba gwaffe, nammwe njagala musitula omusalaba gwammwe. Era atulidde famire y'oyo leka asitula omusalaba gwe. Kyosiga kyokungula, kyosiga kyokungula. Toyinza kusiga bukyayi gwe n'ofuna mukwano. Toyinza keera ku makya nga batirimbula abaana b'abantu gwe n'ovaayo n'okola statement n'ogamba nti Bobi Wine yababuza. Bobi Wine ayina drone. No, tukole politics owaddala. Bobi Wine ayina drone. Waliwo ku Bobi Wine ne mundu. Bobi Wine akola mu bitongole byakwerinda. Okakasa, that is what you can tell people out there just because oyagala views. Ofunya abantu lukaga lusanvu. And by the way, twewalenga nnyo okwogera ebigambo lwa numbers zimu. Naddala nga obyogeranga population si nsanyufu. Twewalenga nnyo ebigambo ebyo. Osobola okubeera n'abantu bo bataano n'oyogera ensonga eyamba abantu. Naye tokudaala. Bagamba nti awali omugenge tofunyizaawo ngalo. Mubale ebiro. Leero muli mu buyinza. Naye obuyinza busobola okukyuka just mu second. Tewali ayina authority. Leero oli mu buyinza enkya bukya ku machanga temuliimu. Gwani yali asuubira nti si papa bayinza omukwatako ng'ate gavumenti yennyini yamuwa abasirikale. Yo yennyini kyekimu n'ono jjajja wange ekyuli olw'okuba bamuwaka radio call alowooza wa kitalo olw'okuba asobola okwogerayo ne baminisita 2-3. My friend, okusula mu garagi tekikufuula mmotoka. Okusula mu garagi tekikufuula mmotoka. Bw'oba toli mu lubyo lw'abalangira, you are wasting time. Bajja kusuulira obukunkumuka buno, of course oyogere byonna ebitategeerekeka. Naye remember, time is the best teacher. Time is the best teacher. Bwe batwe bawaganga gundi wano Brian White. Nakole fujjo. Olw'okuba yali ayina ekifaananyi ne mukulu Sale. Bw'ayina abavubuka aba SFC bamukuuma. Brian White aliwa. Nani ataala bafujjo omuvubuka oyo lye yakola mu Kampala wano. Nga bw'aba ayitawo oyinza okulooza nti bayisaawo mukungu. Nzijukira bwe yayita Wizo ng'alinga ayita mutabani we. We Wizo, yitawo wano. Omusajja Wizo, one of the African finest. Olw'okuba akavubuka kafunye sente ze tutamanyi na zikavudde. Ne babasituza akawunga. Ne bakeeza ku podium. Esaazi no Brian White aliwa. Catherine kusaasira mama Mabugo nga bakamala okutemula abantu bafu. Yegwe bakwasa sente z'amabugo najja n'akudaalira famire y'omugenzi Kirumira. Yali alese n'amabugo nga bakamala okutirimbula Dani Kyeyune Yasini Kawuma. Essaawa zino akaaba mbwe ennyumba ye bagitwala. Kambabulira ekintu kimu, mujja kusasula. Yakola ne ka video ng'alaga sente empya n'enkadde. N'agamba muwagire gavumenti eriko mugaggawale. Kati lwaki ezo sente ze yalaga si zimununula?
mwegendereze nnyo ebintu bye mukola tokudaaliranga muntu mwete mwaliko wano Uganda Brian Mayiti yalina amaanyi ng'asobola okusanga ababodaboda n'abatomera ng'asobola okusanga ababodaboda n'abatomera Brian Mayiti aliwo abamuwaganga bali luddawa abadde bawaga sipapa bali luddawa midi yebadde etambulira ku sipapa eri luddawa ani ali mu kwogera ku ani ali mu kulwanirira sipapa olane jjajja ituli mwennyini naye tasobola mulwanirira tamala emirundi junior abadde alya sente za sipapa nga amuwaanawaana nga tasobola kumwogerera ate mu abazadde bw'obanga leero olabye omwana wo mu bintu by'ekisirusiru ebyo by'okwekalakaasa genda ogambe headmaster ow'essomero eryo nti toddanga mu kukwata mwana wange n'omuteeka mu biboozibozi eby'ekisiru nkiddamu omuzadde yenna ng'olabyeko omwana wo mu bintu eby'ekisiru gavumenti byeteeseteese kubira headmaster kubira amasomero ago mugagambe nti kenziramu okulaba omwana wange mu bintu byammwe eby'ekisiru mujja kumanya nzaani oba omwana wange namuleetako namutwala ku ssomero kujja kukola bya kisiru ebyo mukubira abasomesa amasimu ne ba headmaster bagambe gwe headmaster toddanga mukusinika binnyo ebyo n'otwala mwana wange mu bintu byammwe eby'ekisiru bamanye nti nammwe ate muli bakoowu naye ebyo byonna lwaki bizze desperation is too much bano abasajja bagambye tebeetaaga bazungu kati ate omuntu yagambye tagenda kufandinga gundi yamu lwaki mukyeyongera okumuprovinga for the first time mwalabya amawulire nga bagasimanyi baguddewo oyiro gundi ekitundu bali mu kusima amafuta mu kiri public luli babadde tebakitugamba nti kiri public mwagambye temugenda kufaayo era bano abantu tebabagasa then why are you trying to play smart bayisize ekirango mu buli muntu yenna ayagala ogenda okulaba wetukolera amafuta oli open tetwagala amafuta bagasime mu 2040 kale Museveni awanga alenga enfudu mu 2040 abakulembeze bonna tebakozesa amafuta okutereza Uganda amini teyakozesa mafuta amini teyakozesa mafuta yakulaakulanya eggwanga lino Obote teyakozesa mafuta yakulaakulanya eggwanga lino goyagala kutugamba nti ebirembe byonna gy'otukalakatiddeko nti amafuta gegenda okununula nze era nsaba abazungu balemena kugakkiriza kukola hati mwagambye muyina Russia mugende Russia ebawe sente eri mu economic crisis nayo teyina yadde kyerya ensi zigitaddeko sanction nawulidde musimanyi muyina abachina mwerimbe bwe baali bakuba Gaddafi bamuwa exit ne bamugamba nti owaye yita wano naga nti my people have me, my people will fight for me, my people will protect me. Ani yamulwanirira. Arrogance leads to destruction. Muri arrogant naye mujja kugwa. Muri arrogant naye mujja kugwa. Nze kyenjagala okwebaza Katonda nti banna Uganda abali wano ku ground mutandise nga temukyetaaga abantu kujja ku social media kubannyonnyola kigenda mu maaso. Ekyo kinsanyusa nnyo. Nze kyekimpesa nnyo. Kyona nti omutundu y'abantu nga baga nti mwe struggle mwagivaako. What is a struggle? Kubanga nani ndaba abantu kati nga bano bajjajja ekyuli ne tiimu ye nga babuzaabuza abantu. Ti Bobi Wine struggle yagivaako. Kati kamba somese kye bayita struggle. Struggle mu nsi yonna ne mu America bakyali mu struggle. Abaddugavu okufuna obwenkanya. Struggle teri ku individual. A struggle is not an individual thing. Nti waliwo omukulembeze yagetimba. Struggle yegwa atasobola kusomesa mwana wo. Struggle yegwa wa boda atasobola kugula mafuta kuteeka mu kapiki kugenda kukola. Struggle yegwa omuntu yayina ettaka lyo ne bajja ne balijjawo
Struggle yego omuntu yalina ebijja abantu bano ne bajja ne babisendawo. Struggle yego omuntu yali yekolera ka business ko mu kikuubo olw'emisolo gya government yeno ne kakulema n'odda mu kyalo. Struggle yoyo omuntu yakulumba mu kyalo ng'olime mwanyiyo n'akugobayo. So otokkirizanga muntu bazanyira ku mutwe mbu struggle yaggwawo. Tewali struggle teyina office. Teyina mpaka ngomaze okusolovinga ebizibu ebyo. Era bw'otunulira ng'omuntu ng'aleese ebyo ebibozibozi. Omanye ebyo ebibozibozi aba NRM bye baleeta. Bobi Wine ali ku biiki yava mu struggle, mubabuuze office za struggle ziri luddawa. Agamba atya Skyline Uganda. Office za struggle ziri luddawa. Struggle yenze njagala eddagala mu malwaliro. Struggle yenze ayagala okulaba nga amasomero gakola. Struggle yenze ayagala okulaba enguudo nga gyeziri. That is me. Kyogamba kati Bobi Wine talimu mu Uganda. Ebizibu bya Uganda byateredde. Eddagala emulago gyeriri. Amasomero kati gakola. Waliwo agambye nti Masaba ekaliro teriyo nuupu kati gwoliwa. Mumbejja murini nuupu teina mu nuupu kyeki. Wandi ngambye nti ekaliro teriyo struggle ate kye simanyi nti kituufu ate ekyo kye mmanyi nti kya bulimba. Nga bwenva okusomesa ekaliro gobola utolaba yo nuupu kati kankubulire nuupu yeno kubanga nuupu representing reflection of a common person. Nuupu ekaliro beba abantu batasobola kutwala abaana baabwe ku masomero. Nuupu ekaliro beba abantu basobola okugenda ku malwaliro naye nga teri ddagala. So saagala olowooze nti okubeera mu struggle olina kubeera mu nuupu oba olina kubeera mu kitongole bwekiti. No. Gwe kyolina okumakinga sure nti abantu bategedde nti balina right esobola okuteeka gavumenti eno ku nninga. Okubagamba nti twetaaga kino, twetaaga kino, twetaaga kiri. Ate n'ekirala waliwo ebitundu bye tugenda okununula obununuzi. Tetugenda kutambula Uganda yonna. Uganda nene. Uganda nene. Agamba ati atumwesiki. Bw'ona alowooza nti ogenda buli mu district tekigenda kuba kyangu. Kubanga kankubulire mu Uganda nuupu yokka gye batakkiriza kuba lukuŋŋaana. Mu Uganda nuupu yokka n'abakulembeze baayo bwe bagenda mu kyaki batambulirako kabangali. Nianze neewuunya abantu b'enaalemu. Ngenda ndaba kano kamasiikini akalinga nze ke bayita volongoto. Akasajja akakulu akatalina na wanyirira. Nga nako kabalimba. Omanyi ati mwe bannayuganda abamu babalimbira nnyo mu bintu by'eddiini. Kati kagenda ne kakwata obwongo ne keesomyasomya Bayibuli. Mu Bayibuli mulimu gundi ne gundi. Ekyo bakiyita psychological torture. Psychological brain wano. Lwaki oyo volongoto lwaki teyaliwo kubajjukiza nga Bobi Wine tannaba kujja. Kyogamba Bayibuli yatandika okukola nga Bobi Wine aze ku siini. Owo obusajja mu reasoning nga bwe mutyo. Bwe kajja ne kabalimba. Mu Bayibuli egamba abalumpeni tebasobola kutwala ggwanga. Museveni yatta abantu 500,000 Ugandans. Lwaki yeto musabira? Yeta ina references mu Bayibuli. Fetusani. Mumbejo gambye nti all districts kati gwe zisomese gwe fuuka musomesa kuba kati bijje wano obitwale ekaliro. Ate tusobola gamba nti kaliro teri nuupu. Olw'okuba gwe mu kitundu kyo temuli nuupu tekitegeeza nti kaliro teri nuupu. Ekyo nkiwakanya. Kaliro National Unity Platform gyeri mpozi nga wooli we watali. Ate bwe wabanga tewali then gwe tandikirawo fuuka omusomesa. Tewali nuupu weetali. Tewali. Mbadde nkyabagamba. Buli lwe mulabanga abantu abazanyira ku mutwe nga bavolongoto najja n'abalimba mu Bayibuli mubuuze Bayibuli yaliwo okupredictinga nga Bobi Wine ajja mu 2017. Ogamba otya muganda wange Luze Anderson, one of the best media personality one of media. Nsanyusa okulaba mwana wa taata. Olita bana ebyo ebintu just babazanyira ku bwongo. Nze kamba bwe ekyo okulabira bwe twali tutandika wano okutwitinga. Abayaye baatugamba tumala biseera.
bwe twali tu demonstrating nga bannayuganda beekalakasa nga ba NRM bajja wano ne babagamba mbu muli batono nnyo tebabyogera bwe mwalemerako temutandise kufuna results. Never underestimate something you do for your country. Ne bwe kabeera katono ne bwe batweet yemu gwe tomanyi tweet ye yegenda kusangani tomanyi eddoboozi eryo ly'owogganye ligenda kusangani. You don't know. Chokola nti nze bagamba nti ne bwe mubeera bataano mukwate ebipande byammwe mugende ku ICC. Museveni yakugamba mu nsiko bagendayo nga bali bameka basooka kusoloza Uganda yonna. Never underestimate that little something you do. Ne bwe kaba just ka post tomanyi olunaku lwogenda okukapostinga ani agenda okukalaba abeeko kyakola. Kiringanga bwolaba omuntu nga nze njagala nnyo statement abantu ze bakozesa you are dreaming nga bakireeta balowooza nti bakumalamu maanyi. Let me tell you, if you don't dream you don't have a life. If you want to achieve something big olina okubeera ne dream, and always your dreams should be bigger than what even you think. Kubanga ne Bible ekyogera nega nti wandiika ekirooto kyo oba wandiika ekyokulabisibwa kyo nti omulabe wo waana akitundamu ajja nakugwa eddalu. Njagala nnyo aba NRM abatugamba nti tetulikwata bukulembeze buno tuloota. I love dreaming because a dream pushes you to do something and achieve that dream. I love that. Nze njagala nnyo omuntu angamba nti oli failure. I love that because you motivate me to work. Museveni wa mono gwe mutijjisa bwe yali agenda mu nsiko banne bamusekerera. Waliwo ne yakola statement n'agamba nti tugenda kumusanga mu nsiko tumuleke mu nsiko. Siye yabalekayo. Ojja wano omunyumiza nti Museveni wa amaanyi. Museveni yayina kinga ajja wano mu Uganda. He had nothing. It took the people from Central Region wana Abaganda abasinga be bamuwanga emmere be bamukwekanga be bamuwanga information. So olita janga nakugamba nti Bobi Wine omuganda atasobola kufuga. My friend, you don't determine somebody's future. You don't. Chokola banti mwenna tewali ya predicting anti tulibeera ne Bobi Wine nabeera mu parliament nabeera mu ekisanja kimu n'agifuluma n'agenda ne yesimbawo. My friend, you can never predict it tomorrow. Abasinga bwe balaba Bobi Wine ngaze mu parliament, abasinga ba MP, they did think of it nti one day Bobi Wine alibeera mu parliament ekisanja kimu agenda avuganye Museveni. Tewali bana bagamba nti bamanyi nnyo Bobi Wine nga tebamupredictingira bwabo. Kambala geti ebintu ebimu bisoboka bw'obeera ne faith bwewekiririzamu. Banyize mbawa example eziri real. Kyagulanyi Ssentamu president gwe tukkiririzamu bw'ayingira parliament waliwo enjogera eyatandika oyo omulasi talina kyagenda kukola. Oyo agenda kubeera bubeezi abo. Naye bwe yayingira parliament it was the turning point of the politics of Uganda. Ti abantu ba bulijjo bali interested okulaba biki ebigenda mu maaso mu parliament. Bobi Wine ye yakyusa mindset y'abanna Uganda abamu abasinga okutandika okugoberera parliamentary sittings. Nti olunaku lwe yabeerangayo nga n'omuntu atayagala kumanya biri mu parliament agenda n'alaba. That is the fact. That is the fact. Fa abasinga twali tulaba ebintu bino nga we don't care. Naye nga Bobi Wine bw'agamba nti yagenda mu parliament n'omuntu wa bulijjo wa boda avuga akaboda nga ataddeko alabe yayogedde ki. It was not easy. Era nze neewuunya NRM mwandibadde omusajja Bobi Wine mumukolamu statue ne bagiweki ne mugisinza ne mugirespecting nga akyali mulamu. That guy has changed the mindsets of very many people. Mwali mwakwata abavubuka nga mubakozesa ebintu bibiri kulonda na kubajja mu musolo. Era nga mwabaterawo ne betting ne logi n'ebintu ebitategerekeka, and that is where they were supposed to be until this gentleman came n'abagamba nti bavubuka mmwe mwebeereremu mugenda okubona nga bano abasajja bagenze essaawa zino. It is not easy. Era ne Museveni yali takirabangako. The worst nightmare eyali yegudde mu government ya Museveni, it was the awakening of young people abavubuka. Nti omuntu alinnya ennyonyi avudde e Uganda nti atuuse Dubai atuuse mu kiyumba mwatandika okulumirirwa banna Uganda ng'afuna emitwalo gye 8 ng'afuna akakadde ke kamu wali okirageewa.
wali okirabyewa omusajja yakireta mumanyi bamuyita Bobi Wine tyo gwe kankubuuze osobola kubanga ofune milioni emu n'ekitundu n'otandika okufa ku banna Uganda mama obwa abayagala Gomesi ya mitwalo 8 tosobola gimugulira ne bwaba alwadde nga bakusabye biru ya mitwalo 3 osobola ozijjayo gwe weebuuze wajjawo omutima ogulumirirwa nze ne munno noli gwokimanyi nti abantu mu diaspora for the first time they are involved in the politics of their country nti kati to the extent in Museveni atandisa nayo okugenda mu diaspora gye bagambanga nti teyina makulu. Even if you don't love Bobi Wine, give him credit nti yakulaga nti bannange wano waliwo ekikyama abantu bali nyange ennyonyi nga bwali ennyonyi tayagala kumanya Uganda. Gomanyi kitekinga omuntu ali mu America afuna buli kimu omuntu ali e London omuntu ali e South Africa abaana abana Uganda bali e South Africa nga is a millionaire nengo musanga mu demonstration goloza tasobola kulabya family tasobola gwetoyina yo bana bali mu Dubai bali Qatar bali Oman bali mu Saudi nga asobola okufuna sente sobola kulabya family naye no musanga nga ali mu struggle goloza tasobola kulabya family. So Bobi Wine opened that ate ekintu government yali tekyagala kubanga mujjukira nti abavubuka emirimu gyammwe gyali gyakulonda na kola fujjo na kubajja mu musoro. Now njagala kulaga kye bayita to dream and to make your enemies get ashamed. Mujjukira nga Bobi Wine president wa agenda okutandika okwesimbawo ku bwa president laba abakozi ba sitaani ababi. Waliwo omusajja omwe omubaka yagamba nti Bobi Wine akedde yandibadde alindako n'abeera mu parliament atisse ebisanja 2 kubanga bw'anaavaamu n'aluzinga obwa president tagenda kuddamu kuwulikika. I want to ask you a question. Singa Bobi Wine yali short sighted, singa Bobi Wine president waffe teekiririzaamu, gwokimanyi nti yali asobola okuwuliriza amaloboozi ago era bakitambuzanga nnyo nti what will happen to Bobi Wine after ng'amaze okuluzinga ku entebe ya president nti agenda kubula. Naye olw'okuba yalina ekirooto n'afollowing ekirooto njagala kubuuza bukya Bobi Wine bamubba kalulu oba batubba kalulu wali olabyeko ng'erinnya lye liggwa mu kamwa k'omuntu? Wali olabyeko erinnya lya Bobi Wine nga liggwa mu kamwa ka gavumenti? Gwokimanyi nti erinnya lya Bobi Wine it becomes new every day. Consistency. Bwoba olina kyopasuwinga emerako. Museveni yabba akalulu ennaku z'omwezi nga 14 January 2021 tuli mu 2022. Gwokimanyi nti Museveni tannatuulako mu ntebe n'agyeyagaliramu lwakuba tasobola balaga. This is the worst term Museveni yali afunye mu bulamu bwe. Ekirala bana abasajja balina pulaani nnene. There was what we call the 100-year master plan. Timuzeyi Museveni bw'avaako baali batandika dda n'okuteekateeka amawulire ti by 2021 there will be no opposition. Ekyo kye bayita for the first time Museveni baamukwata anaaweya yeeyita nti ategeera nnyo alengerera wala. Bobi Wine tebaamubala mu bantu be bataabala mu politics wa Museveni ye Bobi Wine. That is why all political parties they were bitter baatukubirawo from day one. Not because nti twali babi kubanga nze nsuubira bwe tubeera mu lutalo nanga aleese enduulu ngattako twali tusuubira tugenda kufuna kye bayita welcoming hand oba omutima ogwaniriza naye baatulaga bukyayi naye ne tusigala nga tutambula. Gwomanyi lwaki baga nti abavuuka ba Nuupu bahuliganizi? Temuli bahuliganizi, no. Ekibayisa bahuliganizi mmwe abawagira enkyukakyuka eya National Unity Platform n'ey'abana Uganda bonna temuli bahuliganizi. It is because mwagaana babakozesenga toilet paper. Mwagaana okutuula obutuuzi mu ba intellectual babategeerere kubanga mu nsinga mwina ba intellectual nga ba Muhammad Nsereko mu bizibu byonna ng'asobola kuleeta Computer Misuse Act nga mwina ba intellectual nga basajja mivule atayina na kyasobola kumotivate nga yadde muntu. Emyaka gy'abasajja mivule ayina kubanga betulina n'okunenya okubeezaawo wano Museveni. Ne tubanga mu ba intellectual abatutegeerera abandi tutegeeredde singa tetwayogera tibagashumba
Ataina ya domudala gwa bilinganya. Na ya gamba abavubuka tebagala kukola. Yababuulira ku Uganda. Kumbulira otya ku Uganda. Nga n'obuzaalirwa n'abo nabwo tebutegeerekeka. Osobola okwagala omwana wange okusinga nze amuzaala. Osobola okulekawo omwana wo n'owa neiba emmere. Kati gwe just imagine singa guno omulembe tegwazuukuka. Singa tutula ku TV bansereko ne bajja ne story zaabwe. Asadu pa. Kati singa tuli mwebi. Singa tutudde tulinze tamale mirundi. I wrote a book about Bobby Wine. I predicted Bobby Wine. Soma kana akatabu. Nakawandika sawa meka. Naliruddawa. Nga bagwagwa bane bakwata akatabu. Tamale mirundi predicting Bobby Wine at 5 o'clock in Kansanga. I told you. I predicted Bobby Wine. Bobby Wine yaje wange nakubire simu nga yagala mutwale wa Museveni. Era Bobby Wine yanoonya tambale mirundi okumutwale wa Museveni. Bobby Wine nga yagala okugende wa Museveni yandibadde yagenda yonga bakafulumya oluyimba lwa tubonga naawe. Naye mirundi taswala abagambe sawa zino nti Bobby Wine yamunoonya amutwale wa Museveni. Kankuwe kizambo. Singa Natasha Jawan ne alupo najja wa bombi ne bakugamba twagala kutwale wa Museveni ogenda nani akutuusa mangwe wa Museveni. Singa obeera ne Natasha muwala wa Museveni ne alupo vice president wa Museveni ne bajja ne bakugamba ntino njaga bonna bagala kutwala wa Museveni ani asobola okutuusa wa Museveni maawe mudemu. Naye olwokuba bannayuganda abamu tebannazuukuka era osanga omunnayuganda ng'awuliza mirundi nti Bobby Wine yakwata essimu n'akubira mirundi kyagala mu mirundi amutwale ewa Museveni. Bobby Wine bw'aba yagala okugenda ewa Museveni tayita mu mirundi. Ne bwe yalinga omuyaaye oli gwe mubanyi tasobola kunoonya mirundi kumutwala wa Museveni nammwe. At least put some respect on the name Bobby Wine. Singa Bobby Wine yali agala okusisinkana Museveni yandi musisinkanye mutubonga naawe kubanga ye muyimbi yekka gwe bali bawa sente nyingi okuyimba oluyimbo. Goza Museveni teyamukubirako. Goza tewali basobola kumutuusa mangu wa jjajja. You guys need to think. Naye ebyo byonna bijja olw'okuba mutandise okutegeera nti mirundi yabeeranga ku TV nga mubeerako abantu 100 ng'abantu bakuba n'amasimu bannange mirundi oleese ensonga. Kati enaku zino mirundi naye akola Facebook live yafuuka buloga. Omanyi lwaki? Politics yakyuka. Twakyusa. Mwe temwalingako waneeno ku gundi ku kimeeza. Gwe ng'osobola okubeera nga bagambye nti bagenda kuleeta madamu ticca nga baba tayogedde ndeni Uganda batayogedde. Nga madamu ticca baba tayogedde ku gundi ku CBS Uganda batennayogera. Mwe mwarabako ku basajja bayita etimu ya Suubi. Mwarabako Buganda ko Kasimwe nga bwe batayogedde ng'emanyi n'okugamba nti beebogerera Buganda era beebogerera buli Muganda bakyasobola obikola. Ekyo kye bavunaana Bobby Wine kubazuukusa. Kutandika kutegeeza gwo ali mu kiyumba nti owaayi ne wankubadde oli mu kiyumba naye ensi yo bagibba. Nti owaayi muvubuka avuga boda boda gw'obeezezaawo abasajja bano. Ekyo kye kivunaanya Bobby Wine ne ttiimu ye kwe kubayita bahuligani. Mbukakati mwabavuma muli babi nnyo okusinga ba Museveni abaakwata emundu ne bagenda mu nsiko. Mpaka nakati obuwanga bukyali ku makubo eruweewo. Mmwe muli babi nnyo. Mmwe muli babi nnyo. Mwabavuma y'ovumye eki. Mbukati kankuwe ekyokulabirako. Mbutwesi mubi nnyo era ali mu kkomera okusinga ono omusajja waabwe wa NRM eyatukunamira. Mbu motive mubi nnyo eyakola akatweet okusinga ono omusajja waabwe eyatukunamira. Tambale mirundi asiiba awe mula wano ku TV nga tebamuyitanga kumusiba. Full figure awe mula wano ku TV nga tebamuyitanga kumusiba. Jajja ichuli video gye yakola ne byakola ennaku zino ng'avuma abantu ng'atyoboola nga tebannamusiba.
jajja yichuli yavayo navuma Ssaabasajja Kabaka wano nebwe nakala balulinga katadde musimaika kuba Fred Lumbuye mbwavuma obwa Kabaka gwenga wayimi yanoga nti Kabaka talina kyasobola kukola ku Museveni gwe atenze kisinga okuneewuunyisa mu abaana bawano abaana bannambi muneewuunyisa ne kajja ne kabagamba nti ntwalaako naye n'okatuuza ku boodabooda okakuba ekigwo obwo obusajja singa bwali waffe embaale singa twabutayirira omulundi ogwokubiri era eri effujjo mulikolere wano mu centro akasajja ne koogera ne kajja ku boodabooda stage naawe omwana wa Nambi n'okatwala kagambe sijja kutwala kajja kalinnya mu taxi mugambe nti giveemu muyina ekisa kingi mutijjukana nnyo era ndowooza Katonda yali mugezi fe abantu abamu nga abagiswa abatasaasira ne batuteeka wala sisobola kusanga jjajja Ichuli ne muwa lifuti ne bw'oba ofa sisobola nze eyo laavu sitijjukana nayo nga gwokeera ku makya n'osapootinga gavumenti ya Museveni enyigiriza nze atasobola na kugula mafuta nze atasobola na kutwala abaana bange nga gwogisapootinga nze kutwala inze iseso omwana we bakeso baahe bati era ebyo mubikole waneeno mu centro awali abagamba mukwate empola mulituuka wala munagenda okutuuka ewala ng'ensi yagenda sometimes mugende musome kye bayita engeri gye baamalawo apartheid mu South Africa. Sometimes you need to be hard. You need to be hard. Nebo bato mutuusizaako bulabe muzire ajja ku boda stage nga yakala omutwala mwenna mu muzire yadde ayina emitwalo 10 mu muzire. Kati nze nga nsanga buno obuvubuka obwogera ne butuvuma nga bakubya abantu baffe bafudde munkuwe sente yange munkusitule. Mukama Katonda wange ndowooza ompulira buwulizi ne bwe nkusanga wa nze emwe ndowooza mundaba bulabi mmwe singa mwayina omutima bwe gutyo singa Museveni yagenda dda naye yaluga omuntu yateeka eddogo mu Central Region wano twetaaga okumunoonya. Kino kye kitundu ekikyasinza okusembeza n'abantu abatalina makulu Central wano n'okunyumya bakiyita batya engero munyumya nnyo engero muve mu kunyumya engero bana batufuga tebatufugidde mu ngero kyola nti ne drone kati zijatuwamba kati ate zikukozesa kajjanja. Omuntu omuganda n'atuuka n'avuma Buganda ekya najja ne museka naye ne muwa n'emmere n'alya ne mutuula ne mudisiki oyogera naye biki kiki kyoyogera naye kiki mugataki nakera na supportinga government enyigiriza abantu bwe nakera najja ku boda stage yo mbuntwalako nawe n'omutwala kale ne bwobanga oli njala nga yagenda okusevinga sente ezo zizire gaye nti muganda wange ndi bubi naye sigenda kutwala ekyo ekintu kijja kumuluma. Kijja kumuluma kiyinza n'okumutta bwe munaafuna omutima ogwo then mujja kuba mutuusa okugoba Museveni naye nga mukyalina gino emitima egy'enkoko oli n'aleeta omuliro gwe n'owooza kimu bannange mubeere bulungi bannange tusaba gavumenti etuyambe. Omugiso agamba khembatsekhelelekho mayi khembatsekhelelekho muli ni kumutambu ni musabe wera abayete muli ni kumutambu ne bwoba tumutuusizaako bulabi
siyinza kukkiriza kale bulabe naye muzire ajje ku dduuka lyo oliggalewo alinye mu taxi asange mungu oli muwagizi oyagala nkyukakyuka atandika omulabo omugaye nti gwe gundi va mu taxi yange tubonaabona ano n'emisolo mwe mwogedde ya gavumenti va mu taxi ekyo ekintu kiyinza okumutta. Muve kuno ngenda nempulira bana abagwagwa abalya ne gavumenti nga babagamba mubannange tetukola politics wa buchayi. My friend mwabogera temulwalira Uganda, mwabogera abaana bamwe bamaliriza wano vacation zaabwe bazifunira New York, Germany, Paris. Don't tell me about simanya abakungu babogedde. My friend, I don't feed on abakungu. Abakungu basula munyonyo. Abakungu balya breakfast, lunch, supper, ne midi supper. Don't tell me that nonsense, man. Don't tell me that crap. Gwo omuntu wa bulijjo atasobola de n'okutwala omulwaddewo emulago. Oli ku mukungu ng'omukungu yagambye mukakkane. Omukungu soko obuuze wali olabye ku baana be. Wali olabye wasula. Ebyo nno Museveni byatufugiddeko. Akwata abantu abamu n'abawa obuyinza. Buli omu bamwagala okuvaayo okwogera ensonga ne babatuulako. It is high time mwe bannayuganda ffenna. Omuntu ayoge akolagana n'omuntu abanyigiriza taba mukwano gwo tebakulimba. Ne bw'oba tomutuusizaako bulabe naye osobola okumuzira. Muzire ekyo kyokka kijja kumutta. Mwigino walinge kati nga babaleetera bano abasajja abaalidde ssente n'abakazi bannange yadde tuli ba politics naye politics w'obukyayi. My friend, tewali kye bayita politics w'obukyayi. Bwe nkugaana basikulaze bukyayi mba nakukoowa neewuunya bannansi ti obusajja nga bujjajja yikyuli kakyasobola okujja ku boda stage yo n'okateeka nawe ku boda yo n'okavuga. Wakuba nti sivuga boda naye nkukakasa gwe sikutwala ati singende waka nenywa amazzi. Temunnakoowa yensonga lwaki Museveni amanyi nti temunnakoowa. Bwe mulikoowa obulungi ajja kuwulira. Era nze nsaba nnyo embeera egenda mu maaso eno yeeyongere kubanga temunnakoowa bulungi. Bwe munaakoowa temujja nakwetaaga muntu yenna. Nze nkyawa nnyo omuntu akolagana n'omuntu anyigiriza bannansi. Mukyayira ddala n'obulamu bwange kubanga ensi Katonda yagituwa buli omu yeeyagala naye gwe tosobola kuzanyira mu maziga gange. Ettaka mulitutte, amasomero mugasi. Kati gavumenti ey'abaana abawagira NRM yavuddeyo n'erangira tegenda kuddayo kuyamba bayizi. Kitegeeza nti ne government sponsorship nazo bazijjeyo potea. N'emmere gye badde bawa abaana babanaku bagijjeyo. Naye ojja kusanga owa NRM ng'aga nti muzeeyi atufuze bulungi. Tabafuze bulungi. Just obwongo bwo buli centered awantu wamu. Ngenda kuggulawo ekizibu wano siinaawo gundi badde manyi ngenda kubawa bakiyita batya mujje muteese naye kati sibalaba. Badde manyi ngenda bayita muteese naye maama nataddewo obubi gundi kati sigiraba bulungi. Mpozi nga mulina kye mumbuuza ekirala naye njagala okubeebaza nti kapuleesha abasajja bakawulira. Olaba batuuse n'okuleeta abaana b'amasomero. Kyagulanyi olyokanga n'ojja. Kati abaana b'e Dubai njagala mujje mu bungi mulage omukwano president mumwebaza emirimu gy'akola. Kyekimu n'abaana b'e Qatar. Banaye Qatar olunaku lutuuse.
olunaku lutuuse ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogujja president wa Uganda his excellency kati waliwo abagamba ati naye mbusimanyi ojafuuka di president gwe kiki ekikuluma feye president waffe oba mwagala oba temwagala ye president waffe mugume feye mukulembeze waffe gwe tumanyi namwe musigaze owamu mwatugamba president waffe wa Facebook naye ate Facebook mugikwatamu kati era munawulidde mbu ennaku z'omwezi nga lumu mugenda kuleeta omusolo omulala ku Facebook simanyi gwe bayita VAT eyo no ye gavumenti y'abalunzi b'ente ye gavumenti y'abalunzi b'ente bazadde baffe bebafiiririra tine Facebook emaze almost omwaka mulamba n'ekitundu e Uganda teriiko naye abayaye bakulaga nti baleese etteeka lya computer misuse then ngo ennaku z'omwezi nga lumu bagenda kuleeta kye bayita omusolo omulala oba ku Facebook kyeyo naye omuntu yenna apulaningira gavumenti ya Museveni ye njagala kukwebaza olaba n'akalulu kamwe aka East Africa mubadde mukabba National Unity Platform mwebale kutekinga decision utabeera mukasasiro oyo olaba abasajja babba kalulu kobwa MP nga bebasinga mu obungi kubanga NRM inaba bakabangi naye bali mukwebba ate ebyo Museveni byayagala nze pate ya mweyo nayo na buli kintu kyekolanga kijisuula am the happiest era nga utunulidde embwezi munga zigamba bukakati ogambo gagala kulembera banna Uganda waliwo agambye nti mpa ku simu yo kale Musa oyagala simu yange oliwa kale Musa oyagala simu yange oli ludda wase natunulidde abantu amunga bagamba nti otugamba nti oyagala eggwanga naye kakati lwaki olemesa enkulaakulana Bobi Wine tanalemesako enkulaakulana temutusiriwalirako amafuta tegagenda kusenguka leero era si buli muntu nti si buli gavumenti nti yakolera ku mafuta si buli muntu nti yakuli gavumenti zili zakolera abantu nga amafuta ago gyegali so temugenda tugamba nti mmwe aba gavumenti ya NRM kyemubadde musibiddeko olukoba ge mafuta ate tuwaliziwe kyemugamba donations ebadde babawe zibadde zikola mulimu ki kwa gavumenti ya Museveni etulagidde ddala ati bulijjo teyina kyekola era ng'essuubi lyayo liri mu mafuta after 40 years kati sente zetubadde tukuwa ez'omusolo obadde ozikozesa mungi naye jjajja nawe weekubye endobo jjajja weekubye endobo olimba nawe ebyakaana kyogamba obadde naawe osibidde ku mafuta kati bulijjo sente zetukuwa zikola ki bulijjo sente abazungu ze bakuwa zikola ki bulijjo esente ze bakuwa mu covid zakola ki esente ze bakuwa mu kyoga muzakola ki esente ze baku sente zibadde zikola ki oyagala kutugamba nti amafuta ye last option yo bulijjo mbadde manyo oli saaba lwanyi naye jjajja ate naawe otulimbyemu bulijjo naawe otusiba kawaani ndoza mutegedde nti jjajja bulijjo atusiba kawaani jjajja ate atulaze nti mutiitiizi nnyo emyaka ana sebo jjajja naye abadde ako asiba akapapula bulijjo Museveni akola betting sebo kombe bulijjo Museveni naawe okosiba akapapula seba akapapula ke abadde asibye wiini ye ya mafuta ng'ataddeko buli kimu ogambye nnoonyaako ku Facebook kale nja kunoonyaako muganda wange bulijjo jjajja naye musibi wa akapapula bulijjo mwerera abadde batamanyi nti Museveni azanyira mu gambling mulabe how desperate he is atuuse ne ku extent yepangisa abaana b'amasomero abaana abato
nga bakulembeddwa ne police for the first time ndabye kibayita peaceful demonstration mu Uganda nga police yegikulembedde naye ate muli bagwagwa ate mukikoze obudde buyise abazungu mwasoose kubavuma nti yanga girls ne mubavuma era abannayuganda abatalina abempisa ne bakwata video eyo ne bagitwala ku European Union ne bataginga buli muntu kati ate mwamaze okubavuma ate muli mu kuyomba mwabadde musayinize petition ne bagijjako ne mutandika okuba enduulu simanyi cyberbullying we shall not allow niyo colonialism tetujja kukkiriza bazungu kututegeerera bwe baali babawa sente z'okufandinga budget zammwe nga temwagamba nti tetwagala sente zaabwe. This is where njagala nnyo omuntu wa NRM one day wenfuna akadde ojjo nyinyonyole nina ebintu byange byenjo okubuuza era kyowola nti jjajja yicubi tasobola kunkundi betinga kuno kuba kati aba alina okulinda basiru banne batera okulimba buli ku makya. Era bw'oba oli muzadde ng'olabye omwana wo mu bintu by'ekisiru ebyo kubira headmaster kubira headmistress kubira essomero eryo omugambe nti omwana wange saamuba wakugenda kukola bintu bya kisiru ezo ziwambu ezo ate lwakuba nti fe abamu tuli bagwi baddalu singa mbaddemu n'omwana wange ne mulaba nnyinza okukukubira headmaster nkubuuza oba omwana namukuwa kugenda kukola bya kisiru ebyo. Amafuta kuliko sheyayo gwe Munnayuganda nakubuulidde endagaano z'amafuta pipeline abamu kubagisayininga kuliko muwala wa Jimu Muhwezi mwaba abaana abadde ku street mulimu omwana wa Jimu Muhwezi oba mulimu Oluganda wa Jimu Muhwezi ng'omwana oba mutwala mwebyo kati singa bamala okola ebyo ebyekisiru n'abanga alinnya emmotoka n'alinnya miisi n'agwa n'afa bakugamba kyabo bawambwa omwana wo kati katugeza abadde mu ebyo ebyokwekalakaasa ali mu kusala luguudo addayo emmotoka n'emutomera ezo embwa zikugamba ki ezo embwa ezibaleese ku street nti oba omwana wo agudde asambye mu mwala n'amenyeko okugulu kubanga baana bato mubatadde mu motoka wakati oba ogenda kuŋŋamba ki ebintu bya Uganda bikwewo ekyo kyokka kibalaga nti abasajja bano bali desperate baavumya abazungu ate kati bakyeyongera okukola ki okubasaba mwagambye mugenda kuteekawo pipeline muzimbe pipeline ali abaganya mugende mu maaso nga musima pipeline lwaki musosonkereza kiki ekibatwala okwekalakasiza ku European Union mwe mwandikedde bukezi ne mugamba nti kale babaganya okugifinansinga ffe tugenda gyekolerako mukyawoggana kitegeeza namwe mbadde mubeetaaga nenamuti oyo politics takyakola bwe buzibu bwe mulina gwe mulembe guno gwe mufunye titokyasobola kulimba nti Bobi Wine ayagala kutujjako mafuta gaffe tegabeerangako mafuta gaffe Bobi Wine tatujjangako mafuta gaffe kubanga tanaba kugamba nti amafuta bagasime bagatwale abazungu bagambye mulindeeko mulidde bomba muli mu bwangu mugende mugasime ffe tetulina kuzibu mugasime pipeline mugikole anti baba waana anti muli b'amaanyi mukole pipeline waliwo abaganya okukola pipeline mugende mukole pipeline muleke abazungu kubanga mwagambye tebalina makulu ate abatalina makulu mubaagazaaki abatalina makulu kiki ekibatwala ku embase zaabwe okwekalakaasa abatalina makulu lwaki gavumenti ya Museveni mukola petition mwandibadde mubireka mwe muli mu kintu mwe muli mu gavumenti obwo obusonga butono nnyo Museveni yandibadde avayo naga nti ngera bwe yogedde nti buyanga girls kati kiki lwaki muli desperate lwaki muli desperate bannange mutandika n'okutulowoozesa nti bulijjo nammwe muli batiitiizi nnyo bwe mutyo naye Kyagulanyi mwamunyooma ne mugamba munyiwanjaga ne mugamba nti eyo mbazungu ererere kati waliwo omuwala gwe nalabye oyo omuwala oba bamwita ani bamwita Saara atera okukola naye bulayivulayivu bwe
ku Facebook kuno ate naye no bwaba yagala okukola viewership ewere ayina kwogera ku Bobi Wine nze abantu abogerera NRM basobera bulwaki buli muntu ayogerera NRM ayina kwogera ku Bobi Wine gwe jangu oyogere NRM yo katogedde ku Bobi Wine tulabe obona afune enamba nabagamba nga temunana kuvuma Bobi Wine mumwebaze abazimbidde YouTube channels abazimbidde page zammwe abawadde emirimu abawadde kati gwe wanditegedde jjajja ichuli jjajja ichuli wandi mutegedde Bobi Wine yamuwa omulimu tamale mirundi ne family ye ani yandibawadde emirimu goza kasabuni yandifunyewa ba bodyguard aba SFC Bobi Wine yabawadde emirimu bano bonna bagundi bafulu gasia gwoloza bandijjeewo emirimu omanyi sente ze bakoze mu government ya Museveni kulinya Bobi Wine goza babebe kulu bandi malirize ennyumba zaabwe singa tebayogeranga ku Bobi Wine gwoloza abayimbi bandi badde babakwata ne batwalanga buli muntu alina genda gulu okusisinkana sale singa teyali Bobi Wine gwoloza bano babuloga abe baguze gwoza bandi baguze singa teyali Bobi Wine ndoza mulaba gwe njagala ombulire omuntu ayogera kulinya Bobi Wine n'atafuna kyayagala bwaba buloga bagenda kutandika okumukontaktinga bagenda kuzimba YouTube channel ndoza nze zekka asobola okujja wano nesi bagamba nti mugende ku YouTube ninga asobola Bobi Wine awadde abantu emirimu era nze ubanga ogenda okuvuma omusajja oyo sooka omwebaze kati bano abakola comedy bafolo kano kavolongoto katamale akaimitatinga tamale gozani yandi kati kandi badde kakole ebintu ebirimu kandi badde kakola nkafuna ebundi yeso tekandi kikoze Bobi Wine is a source of income eri banda Uganda abasinga Bobi Wine atambuza abantu ennyonyi nga si yataddemu personal naye nga abantu batambudde Bobi Wine azimbidde abantu amayumba Bobi Wine agulidde abantu amataka Bobi Wine abantu bamuguzeemu emmotoka kati kankubuuze gwe kana akasajja ke bayita kagodi gasia kana akogeranga ejjembe wali okamanyi gwokimanyi nti erinnya Bobi Wine yeri katunze kati ennaku zino mbukatunda amataka wali okamanyi oyina wali okatwesinzeeko n'okasanga naye kati esaawa zino omusewo nako bakayita ku TV sebo ne kawendowooza yako ku politics era ne kavuma Bobi Wine wali okamanyi wali omanyi God Gasia nze naye simumanyi bayidawo namulabira waneno mu kutufera ekigundi ekibumbe kyaffe n'okulimba abantu mu drone emunoonya n'atulaga enjala ze baamukubanga agenze okubba oba yali agenze kubba gwokimanyi nti Bobi Wine yatunda omugenzi Kimbugwe oba akyaliyo omugenzi Kimbugwe aho bona bamugenzi Kimbugwe wali omanyi mugenzi Kimbugwe gwokimanyi nti mugenzi Kimbugwe yali wa betting yali akola mu byuma bya betting naye yazimba page ye y'abasiru gye bayita UNN ng'agizimbidde kulinya Bobi Wine jjajja ichuli yali ali akasasiro yali ali mu kasasiro e Sweden kati esaazi no ye political active analyst owa NRM mukategedde ako esaawa zino bazuku bagundi bakasuku ne kati kankuweyo ekirala kyoyina okwetegereza Katolo Bwama ng'okimanyi nti content wa Katolo Bwama yenna ali ku Facebook asinga okuva lwe yava mu parliament amufunye lwalinnya Bobi Wine buli lwayogera ku Bobi Wine lwafuna ku bantu lwazimba YouTube channel bwaba tayogedde ku Bobi Wine era kyokola nti buli interview gye bamukwata yekwasa Bobi Wine yategeke nze yakkiriza n'agamba nti bwe tutogera ku oyo ate tunakola tutya ekifo yakiryawo video za Katolo Bwama okugenda viral not because it alina byayogera ebyamagezi alina kwogera ku Bobi Wine abajja ne bamuvuma mu comment ne bamuvuma nga baweze namba kati gwe God Gasia wali omumanyi kati atunda mbu mataka mbona yalina estate eyo face esobola okubeera n'ettaka eyo gwojja wettaka gwe igwe
kati ennaku zino Mugodi Gasiya yayimirire Uganda naawe abantu abali e Dubai amagezi mbosobola okugaggawalira wano e Uganda. Family yongagga yonna bane ba motivation speaker muri bagwagwa. Oli najja naga nti tuyine emirimu family yo yonna ine emirimu lwaki tutwala yo family yo. Mugodi Gasiya yayimirire Uganda n'agamba abali e Dubai abali nyennyonyi gomanyi kitegeeza okuli nyennyonyi n'ogende wantu nga tewali womanyi kati omuntu ali wane ekyaddondo atamanyina kumanya kintu tamanyina kumanya ba processing visa seba akugamba nti mu abali eyo nze nsobola obategeerera ne mbagulira ettaka era ne mbapulaninga opulaningira ku sente zange akwandi mu bana Uganda temumanyi value for money abasinga kati gwalioma kati basajja mivule ani yali amumanyi tu opposite twamumanyira yali ayogeranga nga tanaba kulya ate twakola ensobi nti aba abantu tebali nnyo important naye ffe tubafudde important. We have made them important. Uganda erimu milioni 47. I don't think mu northern Uganda bamanyi basajja bivule ne bwayita ku street yawo kabe mirundi buno bona okukuba kerere kati jajja yichuli aina kwennyonnyolako naye mu northern Uganda bwogamba nti Bobi Wine is coming teweetaaga na kalango yaki wala nti tunulira obuvubuka buno nga bugamba nti Bobi Wine talina support gomanyi ekitegeeza omuntu n'agenda mu region nga teboogera Luganda ne bamulanga bulanzi oluguudo lwonna ne lujjula kati nekira kyeyagala ogamba mu abakolera government ya Museveni waliwo ekintu kimu kye mutasobola kusinga Bobi Wine tosobola mukubira ku media. Before he came into active politics already yali exposed mu media ku Facebook na buli kimu kyobola nti toyina kyosobola mukola yaguba Bobi Wine yaguba kyobola nti Facebook nti simanyi omuku yaguba before we yajira mu bintu bino yamanya kati toyina wosobola ganti osobola mukuba n'omuze mabega kyovola banti kizibu nnyo tatera kuddamu buli muntu addamu abo bayagadde okuddamu mukulu mawu yatuuka okugenda mu NRM nga Bobi Wine amwogeddeko ndoozi emirundi ebiri omanyi bwe kiruma omanyi bwe kiruma jajja yichuli okubanga Bobi Wine tamuyisangako mu kamwake era naye asabirira lumu at least amwogereko gwomanyi bwe kiruma abasajja nga buno obuvuuka nga bumirundi nga Bobi Wine tasobola kuboogera gwomanyi bwe kiruma era olunaku ndooza president lwalyogera ku jajja yichuli tajja kwebaka gwokimanyi nti Bobi Wine omuvubuka omu gwe bayita pigi yakolako ku ntondo bwe yali agala Bobi Wine agende ku kapeji ke mbwanyonyole ndooza yali amanyi nti Bobi Wine be bana abayimbi abalayisi abayina okugenda ku peji mu banyonyo eyo nongenze wala tojjukira omugenzi Kimbugwe bwe yagamba ti Bobi Wine tukuwadde ennaku 3 ojje wano otunnyonyole nga banna Uganda Mukama Katonda wange sitaani ayine fujjo omugenzi Kimbugwe yagamba president w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu n'abasiru be abali ku Kk TV Uganda mbuba wadde Bobi Wine ennaku oba bamuwa wiiki mbwaveeyo ajje wano ku peji yaabwe anyonyole eggwanga kiki ekiddako ne ngamba abawumba tuutu bali mu nsi muno oba ndooza ye muntegera yalowooza nti bw'abeera ku kapeji ako ndooza alowooza nti Uganda yonna eri obwo era ne bakola kampeyini bwe baali bakuba gundi David Louis Lubongoya nti bannanga abantu abali eyo tusaba omulaba ku Louis Lubongoya mukube mbandi awo nga ndaba David Louis Lubongoya ng'agenze enaakulabye bwe baali bagenda ku kitebe kya Jema ng'abantu bawaga ne ngamba nange nentyamu nga nti omugenzi Kimbugwe abantu tebakuwulidde wakoze order abantu bakuwulidde story ki ono pigi ono alina pini mu nnyindo yakola n'entondo kati akudaala bukudanzi bambi ennaku zino
yali amanyi bambi Bobi Wine ajja kujja ku kapeji ke ye kenyini brand Bobi Wine kenyini brand akuyamba buyambi kubanga bajja ku page za mwaba mumera n'amalala omusajja yajja yeteese kyobola ntosobola mukuba mu media mbu muteeke wansi omusajja abadde mu mawulire for years batuukako n'okumukuba mu mawulire nti anywa enjaga agenda kufa mangu yaguba ate bwatyo bwagenda okubatwala paka lwanakuba gavumenti yene ekyo simbabuulira ate kati temuli mu kuŋŋaŋala economy tebakuba lero mbadde nsoma amawulire nga bagamba ba civil servants abasinga tebanna basasula munyweze aba tweetinga mu tweetinge abawandiika amabaluwa muwandiike aba demonstrating mu demonstrating buli muntu kola kyoyina okukola kola kyoyina okukola buli muntu nkwegayiridde wookutte tonyo tota kati ate tugenda bakuba akavulu Dubai mwetegeke Abu Dhabi mwetegeke Kata mwetegeke mujeyo zi ovolo nakuzo mwezi nga mukaga mujeyo ovolo muzambale mulumbe mumachinge Dubai bagambe nti bannange president ye yazze wano ate mbaga nti ono president tugenda kulaba president wa ggwanga Facebook tesobola kuba Bobi Wine ne mujja wano olimba buli muntu zanya party yo abali ku ground message etambule yakunga abantu mbagambe eti mukube gwanga mujje drone bwe mugiraba gwanga mujje muleke kukiriza kubatwalanga biyenje abavubuka ku kyalo mulika abavubuka 10 drone nejjange erimu abantu 5 nejja wo omuvubuka temuli bavubuka mwambale sikati drone nejja mu kitundu nga muli wa abantu 2 nekwata omwana nemutwala mwambale sikati tumanye nti muli bakyala tomuyina kye mutugamba embozi je nakoowa yene embozi mu government tusabe tuyambe Museveni gamba ku bitongole byo ate yeke nyini kizibu kati gwogamba agambe ku kizibu mweberere munamwe basibudde nga bategeeza nti bwe tunaba tufunye obudde nja kudda kusaawa awo nga 3 kunya tutandikira ngenda kubasaba baganda bange abaliko mu tweeting link eyo tugyetaaga ko tweets eziwera bwoba oli eyo ngoyagala kujoininga Twitter demonstration group tuukirira Ramuloyo otuukirire Irene otuukirire Amal kyekyo kyensobola bagamba baganda bange naye lw'ensonga ezo munzikirize basibulire wana ab'emikwano mwebale nnyo ababaddeko n'abagenda okulaba ka video kano mweyongere okusubscribinga ku page yaffe eno ne pages zaffe endala eza struggle mweraba